abali wano mwebale kubaako mwebale kubeera nga mugoberera abasibe baffe baabano mubalaba bonna embeera si nnungi bagenda banyumiza olutabaalo nga bwe lubadde baganda baffe bano bonna bano byonna be mulaba ndowooza mubalaba ono bamusala n'enviiri oba abasajja abo batemu oba basezi wakati weebuuza enviiri ze basala ku musajja bazitwala wa toyinza na kumanya so embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page bano be bamu ku baganda baffe ababadde mu kkomera betwalwaniridde abaana 132 ndowooza jjo bayisobodde kuyimbulako 35 jjo be bayimbuddeko naye ennamba yonna tugyetaaga yonna eteebwe kubanga beyiro ffe twamusasula nolwekyo buli alina kye yakola abaana bammwe baabano Mr. Update abatadde mu kigudde waani kaba banyumiza olutabaalo nga bwe lwali ono bamuyita Kazoola wa Bobby eza mulengera embeera gyabadde gyafaanana mu Kazoola mbeera eri etya kanange kansooka okubabuuzaako mwenna abaganda baffe aba diaspora batubeereddewo mu lutabaalo luneeno diaspora yasonda miliyoni 20 mwali mu kkomera ne bagamba nti sente zaaweze dda nga Mr. Update abikozeeko Mr. Update abikolako byonna nga banka kooti yeremese bintu ne batubeezaawo paka kiro paka ye baafuna ne batuzaayo mu kkomera batwala mu kkomera ne batulimbalimba mumala tuli mu ddwaliro tugenda beerawo ku kaseera katono mu karantini tumale tuddeyo ate nga batuwamba buwambi ekiro ekyo tujja mu kooti tubadde ngaeyo nga tuwulira ebigenda mu maaso wabweru babasuubiza olunaku lwe tukomawo mu kooti tebatuleeta musiiba naffe mwagala kulaba ddi lwe tujja ku kooti naye nga tebatuleeta nga tuli abasajja bakyatuterese paka naffe twekalakasa ne tugaana okulya akawunga kaabwe n'obugi bwabwe naleeta ebyokulya eyo abasirikale tebabanga babibba babibatuusaako ebimu tebyatuuka tebabagamba nti segirinya aleese batugamba oleese naye bewaleeta tebyatuuka babikendeeza kuba naleeta bokisi nga 10 ez'amandaazi ebipaketi bya juisi naleeta obudomola bw'amata 6 ne gano agali pakiti ebunanka bokisi 4 watuuka bokisi emu n'ekitundu watuka box emu n'ekitundu chapati baziremera kyekiroseka Siria mwetuli kale so actually Amina kamba nyumize nga we twatandika abasajja batusanga awantu tewali kamera we batukwatira nga tuli mu kabiira ne batukuba emiggo mwena ndaba mulimala bulemazi mugana ngono mulwadde era njagala batwala wali mufune medical bangambye omutwe guno omusawo ngambye bagenda nawofa nze nene babigasana osobola kutuula basajja batwavuza amavivi ne tugamba embirizi zibadde mu tugende mu ddwaliro wali bamala obbajjanjabamu tugende mu ddwaliro bamala obbajjanjabamu zibadde mu komera nga zero kinga munda muli nga mpulira obulumi obw'amaanyi naye nga tewali medical yonna wabula beefumba bwefumbi nga tebakkiriza muntu n'omu kuyingira wabula okufuluma maje nga gokka ge gatuwamba kubanga gatuwambidde ku polisi ne gatuwambira ku kooti ne gatuwambira ku pulizoni nga aba pulizoni bagezaako okukola ekisoboka kyonna okutuleeta ku kooti naye nga amaje gaganye n'okutulemerako baali baagala onalebona ekirala kyembadde ngamba bannayuganda bannaffe abatulaba waneno nga we tuli tetulina wadde essimu mu ngalo tetulina wadde buli kimu bakibabbako engoye yenyini gyennyambadde nze bannyambula bankubanga bambuuza Bobby Yanga ne ŋŋaana okugula muga Bobby Yanga simumanyi bambuuza Edi Mutoto mumanyi ne mbagamba simumanyi ne bannyambula empale emanika mukanikako munda naye n'empale gyennyambadde mukwano gwange omukomera yagimpadde nagenda kwegamba temuli bulungi mwetaaga temulina yadde olugoye temulina yadde engoye baziwamba ezaali mu nsawo baajjukira mwagenda eyo nga mugenze n'engoye zammwe poliisi engoye yazibba engoye zonna bazitwala amagye ne poliisi bannanga bali ku the updates online page abasibe baffe be bano ababadde Masaka abambira muganda wange ono mwannyinaffe mwe yasigala mwannyinaffe ono kati wanaaweddeyo nze n'empale munange yagimpadde
atudde kati Richard empale musibe mune yagimuwadde tugala yadde nga bwe mugiraba yonna mbatwala wali mu ddwaliro amalufuna ku bujjanjabi kubanga ono mwannyina ffe ate bambi ali bubina okutula tasobola akabina baakakuba n'olwekyo embeera bwete bweri abali ku the update online page mwannyina fone empale gye mulaba eyo agaye bagimwazise bwazisi kati wana aweddeyo zonna n'engoye polisi yazibba era gwe eyafumbirwa omusirikale bw'olaba nga yazze ne bulawuzi ezinyirira bw'olaba nga yazze ne sikaati ezinyirira bw'olaba nga yazze n'empale ezinyirira n'engoye ezinyirira manyaza abaana baffe aba NUP n'olwekyo omusirikale omukyala bawo bw'aba yazze n'olugoye lindako okumwebaza ti dadi webale kungulira lugoye manya engoye yaziwambye ku baana baffe aba NUP be yaziwambyeko bawo gwe mukomusirikale ali wano ku the update online page ng'olaba bawo aba yazze n'olugoye nga lunyirira nnyo manya yalubbye ku baana baffe bana aba NUP baana baffe tebalina kyakwambala engoye bazibabbyeko balwadde baabakubala bakazoolo okugulu baakumenya ono mwana muwala laba embeera gy'alimu tugenda batwalako ne mu shopping y'engoye bambi bafuneyoko ku ngoye batukubanga batugamba terrorist tugenda genda mufune manyife NUP tulumya abayaayi engoye mugenda funa endala tugenda mu shopping ne mugenda soka mufuna obujjanjabi kazola omusajja oyo mwogeza Demba atambulira akamotoka ka UP 7603 oyo adumira abasajja abaatukuba yajja ku motoka we nali ntudde mu maaso w'obus nankuba panchi nali nyambadde galubindi zange zino nga bakazingulira mwana ali diaspora yambeererawo bamuyita Kiwanuka Ahmed yazigula galubindi zaali zana mu 5 ez'amaaso nazivunako oloze lwennyini nange omusajja yazaasa zonna naziyiwa wansi mbutombuulire oba oli mulwadde w'amaaso saagala kumanya nankuba pepa spray mu maaso gennyini amalwadde nga maze okwasa glasses kwegamba baali tebalina kisaako ako akaseera ne batwavuza wansi ku maviivi batukuba kale banebengera omwana ow'obuwala bw'omwabuza ku maviivi tuli mu mpale naye singa tubalaga omuwala ono bambi ono mwana muwala bamwavuza amaviivi lengera can you imagine you can't believe omwana ow'obuwala bwoti n'omwavuza ku maviivi n'omwavuza ku ttaka bwoti nze bansiisa chapati naye baba ate kino kinsuseeko batusibanga empingu zonna zasaze emikono lengera nga tebalina kisa bali abasajja nga batusiba okumanya abasajja tebalina kisa ono mwana wa buwala laba n'omugamba atambulire ku ttaka laba amaviivi bwe gafaanana bambi abaana baffe tebali mu mbeera nnungi naye mwenna abasonze beirofi nga tukyayogera musooke mwebaze ku bantu abasonze beirofi miliyoni 2 tweyanziza nnyo bannange tweyanziza era tubadde mukomera nga tuli bagumu nga batugamba Mr. Update n'abali diaspora bonna abali ebweru bakikozeeko era tweyanziza nnyo tweyanzeeke Mr. Update Katonda yeebale yakutuleetera n'abaana bonna abali ebweru abatusondera beirofi miliyoni 20 tumanyi bwe tuyinza bagamba naye nga tugenda kukuma akalulu ka Mr. President tugenda kukakuuma nga bwe mutuzzamu amaanyi tugenda bawa ekirabo kyekyo kyetugenda obbaddiza bannange ttiimu diaspora community endo zamuwulira abaana babeebaza mwemwe ababeereddemu beirofi miliyoni 20 zandivuddewo amazima ga Katonda era twabeeranga eyo ng'emitima tegituliimu mu butuufu tubeebaza nnyo mikwano gyaffe mwenna kyemwakola mwenna kyatumeza olutiko kwanga mwakikolera dakiika ndowooza 3 dakiika 3 miliyoni 2 zaali zimaze okuwera nnyo okwesiga Mr. Update n'okulwanirira bannayuganda era kyembasaba mwenna mikwano gyaffe tusigale nga tulwana paka we tunajja omusajja ku ntebe yaffe eya Buganda tukoyo fugibwa aba waliwo omukyala bamuyita Elizabeth Nkinzi abawaddeyo emitwalo 10 za gulangoye Elizabeth Nkinzi sente zituuse emitwalo 10 gya gulangoye tweyanziza nnyo madamu tweyanzeege kama akudizeewo emitwalo 10 gya gulangoye ati simusoka mufune kye mwambala kati batwali wali mu ddwaliro ate wetumala tugende tunoonyeeyo ku ngoye mufune kye mwambala munnange kuba mwasigala mu mbeera enzibu ennyuma myadda akyalina kyeyeebaza bambi mikwano twasanyuka nnyo kuba temwatuswaza z'omu ku baatoloka abali ekalangala ate era bambi temwalaga nti ki oba ki tubeebaza nnyo naddala okwesiga Mr. Update bambi kuba
kubanga ye buli kyavaayo n'abagamba kiba kyekyo era kiba nga kyetaagibwa. Obwesige bwonna bwe mumutaddemu njagala mubumuteeremu ddala mumuwe obukulembeze asobole okuba nga mbutuufu ajja sobola oturwanirira. Si mulala ayogera nammwe nanfuka Hadija Kansala Tubi Nakasero Nakivubo Shauli yako ate era omukyala ateekamu endabirwamu mu mmotoka za principal. Ono yatuwa order namba buli mmotoka ya president endabirwamu gye baasa mwannyinaze ono yatuwa offer ya ndabirwamu buli ndabirwamu gye baasa yateekamu buli ndabirwamu gye baasa yateekamu bambi mwannyinaze naye weebale nnyo kansala. Sikikola lwakuba nti nnyina ndi mukazi mwavu naye olw'omutima gwa Uganda yaffe gye twetaaga nammwe bambi mwebala okubeera wamu naffe era ebintu ebityo mbasaba tukwasizenga wamu paka lwe tunaatuuka mu Uganda yaffe Uganda ya Robert Sentamu Kyagulanyi egendo tubeerereyo essanyu n'emirembe mbagala nnyo nga 14 abantu bange tebabatiisatiisa tebabakola kyeno Uganda yammwe musituke tutambule tukyuse obukulembeze buno bw'abayaaye tweyagale ate nga tekibasuubiza bannaye newankubadde nti batuyisiza we bati nga ye mutulaba naye nga tubasuubiza kampeni tugenda zikola oba tuddo kuddo naye nga tuzikoledde ddala kyo tugenda kikolera tukyeyamye. Ate n'ekirala bana tetuli feka abasajja be mulaba bonna emizesi gye gimu abasajja bali naffe bajjanga ne mukomera abamu ne batugumya ne bagamba bo bagenda kubeerawo paka nabo bakoye embeera embi. Waliwo omusajja abadde agezaako okunzijanjaba omutwe guno eno nga bwe mugulaba munda muno mwe bakuba yanzizizaamu amaanyi naŋŋamba zijanjaba yabadde wa prison yabadde alina V3 ng'akuliridde ali mu myaka nga 50 naye yanzizaamu amaanyi naŋŋamba mwana wange bino bye mulwanirira mulembe gwammwe kankujjanjaba ogenda kubeera bulungi bw'onooba owonye naffe tuli wamu nammwe owone bulungi tuggyeko omusajja mu mirembe. Omusajja yabadde anzijanjaba omutwe era yasazeemu wuzi ezaavuddemu muneeno mutwe yansaze bulungi naye nga bali abapoliisi batukubanga bukubi nga tebanna batujjawo wali ku CPS bwe twali nga tebatuwa mmere nga batuyisa bubi nga batujjako ebinkumu batusaba nini namba ne tubabuuza nini namba muzaagaza ki ate mu abapoliisi muli bakakiiko kabyakulonda nga tebatugamba nga baagala nini namba mbu bakubire bazadde baffe amasimu nga tetubitegera bye batugamba batujjeko ebinkumu batujjako amalusu buli kimu kye mumanyi bannayuganda naye twasigadde tetuwedde mu maanyi ffe tuli wamu twasigadde tuli kitole kirungi baali batusibira wamu ne baganda baffe nga twezzaamu amaanyi nga bw'olaba kazola nga ggwamu amaanyi ng'omuzuukusa omugamba kazola tugwamu maanyi abawadde emitwalo 5 tweyanziza nnyo madamu Alieti naye nga tuli bagumu ne baganda baffe be batwawuddeko nabo bagumu nnyo bakimanyi nti tugenda kutwala pulezidenti waffe nga 14 entebe mu ntebe nga tewali kigaanye. Abakatwe gattako embeera bwetyo bweri nga tulina abasibe baffe bano babadde e Masaka prison be mwasondedde ssente be bano abalala bambi nabo tuli nabo naye kati bano bensobodde okubeera nga bebajja mu mmotoka muno bebajja mu mmotoka muno eyakigudde waani bebajjamu bali tusesemera ku bunkenke tebagala tusesema owedda batukubanga nga bawooza eno efirst 11 ya president tebagala kola ki kugita era batulemerako nnyo nga bagala tusigaza lwa mbeera yamwe gye mwateeka ku social media ne ku ground ye yabaleetera ffe ate Mapu Media yasigaddewa media yasigaddeyo bamuyisiza bubi nnyo ne Sky Soldier babalese Makinde Mapu Media bamukuba omukono ne gulemala bwe guti era gwalookinga n'omugulu bagukuba edi mutwe eno byaniri bona abo tubadde nga nabeeyo nga be batuwanisula okumanya bano abasajja Mr. Update tebalina kye batugamba omusajja omutwala otya mukomera ate n'omuggyako ng'omukebera nti bino bye bakebera abaana nti ono wuwo ono si wuwo okebera otya omusibe DNA kitegeeza oba obuliddwa byakola omuggyeko amalusu
omukebedde siriimu omukebedde buli kimu babajjako n'endaga butonde batujjako endaga butonde kati ngani abakayanira kubanga gwe bajjako diyeni wabaawo omwami amukayanira omwana bankwata olugalo luno baali balumenye nga balujjako balufumita wano eno okujjako endaga butonde omusibira atya mu kaduukulu n'empingu ate n'okubamu pepa spray bannange ono babateeka mu kaduukulu batukwata mu kaduukulu ne batusiba n'empingu ne batuggalira buli kimu nga batutulugunya ng'abantu abatali bannansi batuyita batugamba that is a terrorist batuyita ba terrorist era oyo omusajja gwe mulaba gwe batuteekako naye kinnumye bambiri evviivi lino ono mukyala gwe mulaba mulabe evviivi bamugamba yekulule kukola kugundi ku semi batwabuza nga mukunkuba bambuuza what is baby yanga ne mbagamba bane baby yanga simumanyi ate edi mutoto mumanyi konze simanyi naye nga mwalabye ebbina erifaanana betweyambula bannange ne tuba tubeyambulira kwegamba kirala bulala tweyambulira akabina ekiriko batwavuzanga nga bakuba eno mu mugongo ku kabina balina waya zino eza solido ze batukubisanga nga bakugamba yavula ate nga babasibye empingo muli babiri ne zituyuza emikono ngeno we batukuba okuyingira sipesi y'e Masaka basanga abasirikale balinganga ekitone nnyo nze nabalako nga balinganga 15 nga buli gwoyitako ayina okukuba nga kutte waya ate nga oyavula bwavuzi ogenda okulinnya amadala go ku sipesi y'e Masaka nga bwe mugimanyi waliwo abawadde yesa tungenda somako linnya limu eryandagire zituuse emitwalo 3 naye nga abasajja batukuba bannange buli bwe yali asimbe layini twamuyitako ng'atukubye buli yali mu kimotoka kijafanga kye batuteekamu feri tekola kiro bannanga bakatwegattako abaana bano be basibe baffe abayimbuddwa be mwalwaniridde Mr. Update betwanunudde ne ttiimu endala gye twabadde naye ey'abalooya baana baffe mubawulira bawanjaga bakaaba babamenya amagulu twagala batwala mu ddwaliro ono muganda waffe Kazola wa Bobby ono muwala wuuyo bamwavuza ku seminti ono Richard wuuno bamusala n'omutwe nengere ebiwundu byayina mu mutwe alina kyayina kibateereko tubajjanjabise ate tubalabe nga tubakolera ki tubafunirayo ne ku ngoye bate basigaza yadde olugoye zino engoye z'obalabamu era ze balimu twazise n'abasibe bannaffe abalina ekisa kuba bazisenja ziseke twabadde Mwandawoya kati omusibe nabadde nkomawo nga bali mututeeka mu baasi n'aŋŋamba muganda wange mubale temweyisa bubi naffe kuba twabasanga mu nkomera nga nabo mwebali nga banuupu nebaŋŋamba wadde teweeyisa bubi genda nene empale nze nabadde nyamba ddanga musibe yakuwadde eno ng'osigadde Mwandawoya nga ndi Mwandawoya empale baziyuza engoye batuwadde mpe ffenna nga buli mwana gwe bakwatira mu kisiko nga bamukuba ne bamuggyako batuyita ba terrorist nze kyannumye kimu kumpita terrorist mu nsi yange bakwavuza ne bakukuba nga bakubuuza be bakubuuza tobitegeera nga naye n'okulinnya ekimotoka kyenyi batuula munda ngera batulinnya ku mito okutambula nga kiringa okutuula bakutambulirako butambulizi ne balinnya ne batuuka gye batuula Sky Soldier naye yasigadde Sky Soldier yasigaddeyo naye Sky Soldier gwe basooka okukuba ne baddako nze nga batubuuza Bobby Yanga Sky bamukwata ne bamenya esimu ye we yali agezaako teekako live ne bamenya esimu y'omusirikale n'alikuba wansi yonna nali ninanye Sky nga tebaagala kamera olw'okuba ki olw'okuba embeera eyaliwo ne bamugamba ani gwokwata toddamu kwata live wano eno nga tuli bakuba neera tetwaddamu kulaba kamera yonna yeyo kamera gye twali tusigazaawo eyali ya Mr. Update ku live awo yonna ne bakola ki nesimu ne bajasizaawo wennyini wansi neera naye bamukuba mizibu nnyo abasajja tebaagala kamera tebaagalira ddala kamera era embeera eyaliwo nga batukwata neera bano amaanyi ge tulina gokka amaanyi ga kamera emundu yokka etubeererawo tewali kirala neera singa si kamera singa baneena abasajja baatutta dda naye buli balaba nga amaaso ga kamera gabaliko kitutaasaako ffe abamu obutatibwa neera ekyo kyatutaasangako nga tuwona neera kamera ekola mulimu gwa maanyi nnyo okutubeererawo
kamera ekoze omulimu gw'amaanyi nnyo naye amasimu gonna baagasigaza nga bagamba exhibit tebatukiriza kubeera yadde n'essimu egyo balaba bye tukola ku Facebook mbu tubalabisa tetuddamu kupostinga bintu bya siru nguudo mbi biki ebyo tebabyagala mumala mu ddwaliro tewali ddagala mu ddwaliro ebyo byonna byonna tebabyagala biwulira ensonga lwaki basigaza amasimu mbu tubakuba ebifaanani nga tuli nabo so n'olwekyo amasimu ne bagasigaza gonna baagatutte mu bakyakebera bakyakola investigation balabe ki ekyaliwo so eyo embeera we twali naye neera mukama nga wabeera naffe yatuyambye abamu ne basobola okuvaayo abalala bo bakyaliyo naye nga neera tukyalwana paka nga tukoze eki tuwangudde embeera yokka gye tusobola okubabuulira baganda baffe naye nga tukyalina ebiwundu by'amaanyi nnyo kuba embeera yali nzibu nnyo tukyalina ebiwundu bye tukyagezaako okutwitinga tusobole okudda mu bulungi tuddemu tukole emirimu gyaffe nga bwe kyali ffe mutubeereddewo nnyo mutukoledde by'amaanyi nnyo neera kirabo kye tulina kya 14 tujja kulwana bino tujja bijanjaba tutereere tuddemu nga bwe twali neera nga bulijjo etugamba teri kuzikiza tujja kulemerako paka nga tutuuse gye tulaga nze nebaza Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu teriro batukwata n'atulekerera nenebaza Mr. Update teriro batukwata notamulaba embeera gye babadde batuyisa mu baganda bange ekaawa by'amaziga ekinnumye nti nabaleetera ebyokulya embeera ekaawa by'amaziga nze bankuba baganda bange obukongovule buno nze sisobola tambula bulungi embeera gye tulimu mbi omutwe bagukuba gwetaaga kusikaaninga simanyi kiri mu kawanga kange omutwe guba gunnuma buli empewo olw'enkuba ebweru omusana bulire gwaka n'empulira ebbugumu omutwe guba gunnuma nze simanyi oba abasajja baneeno balina abaana kuba tosobola kukola mwanawo kintu kineeno kye bankola n'okwata omuggo aba babeerako MP abasirikale beesabika mu maaso n'ateekako gaalubindi n'ayambala ekikookolo najja nakkuba nga tosobola kumulaba talinaako linnya nze simanyi oba abasajja balina abaana nze simanyi Museveni lwaki akozesa abaana baba n'ebintu ebikyamu agenda kumalawo akabinja ka pulezidenti waffe yensonga lwaki yatukwata mwayagala atunyige omu ku omu paka nga tuweddewo neera ffe tubadde tuziranga emmere lwa nsonga nti tutya neera tutya tukolako ki bikolobero kikange ekyo era ne osisi w'Amasaka twamugamba tetugenda lya mmereyo kubanga mukamawo yatugamba okutukurashinga netugamba babaleetera emmere ne mbagamba bagiryeko ne bagaana okugirya kuba bagaana okukolako tesiti ekyasinga n'otuganyisa okulya emmere yaabwe kubanga bweba terina buzibu lwaki omusikala aleese talyako ku mmere netugaana n'ebyokulya bye baali batuleetedde waliwo yali atuleetedde ebyokulya nabo ne bagamba yadde bamuganya emmere yaffe ebyokulya yammwe tewali agenda kuddamu kuleeta no kyakulya ne bye baali batuleetedde ne babizaayo oyo yaliho nalebowere nakimuli owekalangala yali atuleetedde omuceere ku fasiti yennyini yali atuleetedde omuceerenaku lwakutaano nga lumu ne bagugoba ne bagamba tetwagala bano balye emmere baganye okulya nga tebaagala mulye mmere y'ebweru baagala mulye eri ey'ekkomera gye balunze dda bagamba nti bagirunze dda era naffe ne tugaana okugirya ne tugaanira ddala twamala ennaku bbiri nga tetulya mmere yaabwe update bano abasajja okumanya nti bo bagamba nti ffe tetugondera mateeka ate bo be basingira ddala okumenya amateeka olunaku lwe batujja zayinako emesegi tennajja naye kandabe zayinake kankebere ndabe zayinako agayemba waddeyo ekyekumi awo kankebere zayinako bazituuse era adamu zayinake tweyanziza nnyo era abasajja bebale kutubeereramu amateeka gaabwe ffe bwe tubeera munda tuba tetumanyi kiri wabweru naye ate bwe tudda mu wabweru bateekawo amateeka ffe tugagondere ate nga bo tebagagondera batutikka ekiro nga batujja ekalangala amazima feri ekiro yakola kuffe naye ffe wetuba tujagala tekola bagamba feri yafudde amateeka ge bateeka ku feri tokkirizibwa kulinnya feri nga toli mu life jacket tolinnya feri nga toli mu mmotoka tobeera mu mmotoka ng'oli ku feri olina kutuula eri abantu gye batuula naye ffe batujja ekalangala tuli ku mpingu tuli mu tata tolaba bweru wabula tuli ku feri obudde bwa kiro
batadde obulamu bwaffe matiga bo batuwaayo Museveni ffe yatusa abasajja batugamba ebigambo byetutamanyi banana tetubimanyi bitegeeza tetumanyi oba tutuuse oba banana we batusamba mu mugongo we batukuba emidumo gy'emmundu mu mugongo gundi ebimotoka byabwe bali mu bikuba mu spray obulamu kwegamba era obulamu bwaffe wano twetaagisa kutusooke mu ddwaliro era nga honorable wagambye atutwala kati mu ddwaliro bagananga baloya baffe mu prison nga bagamba bakuma SOPs eza corona naye nga mu prison mutubeeramu abantu 10 kaluma buli omu yebaka ku munne waggulu buli omu abadde yebaka ku munne waggulu webasawo kagongo n'olyoka ofunawo okwebaka naye kati nga batugamba bakuma SOPs naye nga tebasobola kola ki kutwawula ati oba tukuume social distance biki baloya baffe babagaana okujja bebajja nga bagamba asisaawa y'abagenyi kyokka baali batutwala batubriefinga ne batugamba wano tebagaana bannange emmere gye babadde batuwa nga batuwa akawunga naye nga bwe baba bakatadde mu sepiki baba bakatadde mu sowaani oyinza olowooza muceere bakatadde mu supu ng'emmere gye bakuwa mu kkomera erimu ebikongoliiro akawunga baddira ensaano ne bateeka baddira ensaano ne bafumba ebijanjalo ne bateekamu amazzi bidomola nga 15 ne baddira ensaano ne bayiwa mu sowaani ya supu w'ebijanjalo ne babawa mulye naye ng'omwana wa muno osobola okumuwa emmere etayidde byemmere gye babadde batuliisa nga bw'ogitera mu olubuto lukyankalanirawo olubuto lukyankalanirawo yeyo emmere yaabwe yensonga lwaki twazira emmere yaabwe isonga nga tebatesitingako naye ng'emmere baddira akawunga ensaano ne bateeka mu sowaani ebijanjalo bye baba bafumbye ne bateeka mu supu nga kawunga tekasokose nga olowooza olya muceere naye nga kawunga naye ng'omwana wa munno tosobola muwa mmere eyo akawunga twakaleseeko kalaga bannayuganda n'abali ebwera abatulumirirwa mulabe embeera gye tubadde tuyitamu akawunga tuva kalaga president ssaawa zino tuva magere meetinga president yentukamulagako omuntu akayina ali mu maaso ye emmotoka ebadde ntini abasibe abalala bali mu maaso bakayina mu kaveera twakapaakinze okajja mu gundi mwe tubadde mu prison tukabalaga tubakakase nti gye tubadde n'embeera gye tubadde tuyisibwamu oli n'osiba omwana wa munno ng'asiibye enjala n'omuwa akawunga nga kalimu envunyu n'omuwa akawunga nga kalimu ebikongoliro n'omuwa akawunga kalimu ebya bbulaaka ebyo ebikwata tashokoza otya okufuluma n'akawunga akakutiya okateera otya muntu mu mmere akakutiya twakapaakinze tukayina tugenda kabalaga kalyano kamokya ku barracks naye nga bale baddira obukutiya ne babugatta mu mmere obukutiya bwennyini ebijanjalo nga bateekamu amayinja nga birumira batugambye olina okutwala emyezi ng'esatu nga tolya emyezi ng'esatu nga tolya okulya ku mmere yaabwe era ffe tuvuddeyo nga tetulidde emmere wabula ekibadde kitubeezaawo tubadde tuwuuta supu amazzi ga supu agamu ge tubadde gatubeezaawo naye nga newobatuma ebyokulya bagamba nedda baali ne sente zaffe zonna ne bazituwambako batwambula nga boozaalibwa bwe batuleka waliwo abakazi batwambulira wamu batugatta ne batwambula nga batwambaza ebyo biyero byabwe bye bambaza abantu ne batwambula nga bwe wazaalibwa omukyala ne bamugatta n'omusajja ne bagamba bali batukuba emikono wonna nga balinga abaagala otutuleepinga netubabuuza lwaki mukola ebyo ne bagamba lyetteeka lya waneeno netubabuuza prison ebeeramu ab'amagye ne batugamba nti mutubuuzaako ki naye nga ab'amagye abali mu prison nga ne prison yennyini yalimu ogenda okufuka nga abasirikale bana be bakuwerekera n'emmundu ogenda okufuka obufusi mu kiyigo basirikale bana nga ate si ba prison b'amagye nga be bakuwerekera ogendako emmanju batwambaza yero nga tetwagala yero bannange nze nali simanyi na kyambalo kiri twakyambala nga tetukyagalira ddala oli nakwambaza olugoye nga tolwagala nagamba lwambale ate okube n'ekikalu ng'oyambudde engoye zonna zonna n'osigala mu yero yokka eyo n'obeeramu nga fenafena tuli awo tulinga abawagira NRM kwegamba olugoye nga kyekyasooka n'olututama nga twalukoowera ddala naye embeera yonna yonna ffe tubadde tusaba busabi manyi gemuteeseewo naye tukyalwana paka nga tufunye kyetwagala abasajja tubaleseeyo nga naye tebaagala
tuveeyo neera twabavuddeko nga buli omu awoza tubadde tukyakola ku misango gyammwe neera muwonye tubadde tukyabasiba neera tujja kuddamu tubakwate twali tufuluma kooti ejjo baadde bagala tuddamu tukwate era bannamasaka tubeebaza nnyo mwenna nze neebaza nnyo bannamasaka abaatukukusizza ne batukweka neneebaza Honorable Mpuuga yatubudamizaako ewawe akatono n'abaana atugjawo n'atukweka nga basirikale baagala kusalirako ewuwe ab'e Masaka mwenna tubeebaza bannange baganda baffe mwe bali tulaga omutima n'abasonze ssente ezatugjeeyo mu kkomera tubeebaza bannange tetulina kye tusobola balaga wano eno titwasiimye naye tugenda kusiima tubalage nti pulezidenti tugenda mutwala mu ntebe akalulu tugenda kakuuma ekirungi abamu batusesemye n'abalala bannaffe bagenda basesema naye ttiimu egenda okukuuma akalulu egenda okukomandinga baatutadde twebaza nnyo bannayuganda mwenna abali ebweru abanyigirizibwa abadduka mu nsi yammwe nga temweyagalidde mugenda kukomawo nga tutereezezza ensi nga Kyagulanyi Ssentamu akutte mu ntebe ekyo kyo twakibasuubiza mulina okudda Uganda nga ne bwodde Uganda nga ne bwozimba ekizimbe kyo nga kya mulembe nnyo nga tewali musolo ogenda kukolera Uganda ng'ebweru olinnya bulinnya nnyonyi genda kulambula naffe tubeetaaga okubeerako eno ewamu abazungu nabo bajje bakolereko eno ekyo pulezidenti waffe kyayagala okukola abazungu bajje bakolereko wano mu Uganda namwe mukakozeseeko batya bo bamanyi ttiimu gye bakwata yegenda okuma obululu yeduumira yekola buli kimu neera bakyekanga nga balaba pulezidenti azeemu okukola kampeyini nga neera tetuliiwo bo bwe batukwata baali bagamba bakutte first 11 neera bagamba bakutte first 11 ya Mr. President nti gye bakutte gye baagala otulugunya okutusesema kuno ke batusesemye bali kikola naye nga tebaagala mateeka ensi z'ewabweru zibadde abantu babadde batutuukiriranga ku geeti awo n'emmotoka ez'enjawulo ebika eby'enjawulo nga babuuza abaana be mulina bakola ki neera pressure gye babadde bateekawo ng'abasajja gye batiira ddala paka we baatusesemye ne tuvaayo neera babadde bakyanoonyeza ddala ttiimu ewera basobole okukola ki basobole okutukwatira ddala abawera ttiimu bakyagyetaagira ddala nga Museveni yagamba agenda mmalawo ka gurupu ka pulezidenti waffe konna akasanyeewo naye ng'ate kino yeerabidde nti kiri ku bannayuganda tekiri ku gurupu so ekyo kibadde kitukubyanga kibooko nga balowooza tuli just feveka abaduumira neera nga ye embeera gye bateekawo naye mwebale kuteekawo mbeera ne mutusesema ne batusesema ne tuvaayo neera ffe tusabira ddala Katonda amaanyi gammwe ge mwateesewo social media tubadde ngeyo nga tetufuna mawulire naye nga batugamba ekiri ku social media nze nalina engatto zange naye baazibba komeddewo mu sapatu kintu ekyo kinnumye engatto baazibba zizino sapatu muganda wange yazingulidde empya zizino eno aziguze 15,000 najja nga bazze kubba ekifo ky'okukuuma omuntu wa bulijjo bajja buzi nga bazze tubbako bintu byaffe abasirikale bagambewe mpozi katono nnyo nsooke mala okuwa update eno abali embaale abaana baffe baagala kubayimbula naye tebalina babeeyimirira abantu abali embaale mudduke mweyimirire baganda baffe baagala babeeyimirira tebalina babeeyimirira baagala kubawa beyiro naye bababuuza bashurities tewali nolwekyo bwobanga oli Mbaale dduka Misinde wali ku kooti y'Embaale Mubiru James anoonyamu eyimirira Okero anoonyamu eyimirira muganda waffe ttiimu yonna nga emugimanyi gye bakutte yonna eyagala bajja eyimirira nolwekyo tubeegayiridde mudduke emisinde emiyitirivu nnyo Embaale mweyimirire baganda baffe abo babaali mu kubata naye tebalina bashurities mbeegayiridde mudduke Misinde mulabe nga baganda baffe mubeeyimirira bambi mbeegayiridde ne sekwegayira yenna mudduke baganda baffe abo mubeeyimirire so ye update kati eva Embaale beetaaga bashurities abasajja banene baagala tukwata ffena bannange tuli bagumu beetaaga bashurities musooke mumale okukola ku ekyo mbeegayiridde bw'oba oli kuno ng'oli Mbaale genda wali ku kooti y'Embaale tulabe nga abaana baffe abo beeyimirira Justin Nanyomo thank you so much may Allah bless you bambi bw'obanga oli kuno ku the updates online page duka Misinde ogiseeko span embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page mudduke Misinde bw'obanga oli kumpi
duka misinde oyambe bakomuledizi baffe bakomuledizi baffe babenga basobola okubeera nga bayimbulwa ekyo bagezaako kikola bannange nze mbagamba kino bagezaako kikola kutumala mu maanyi bakutte baganda baffe bangi buli wetugezaako okuba kampeyini ne pulezidenti waffe bajja ne bayoola ttiimu yonna ne bagiwamba ne bagitwala neera kino bakikoze mu kaseera kano nga tumaliriza kampeyini baagala kulaba nti tewabeerawo bakuuma bululu baagala kulaba nti tetukuuma bululu so embeera babadde bagiteekawo nga baagala tugwemu amaanyi tugwemu essuubi bakyatukwatira ddala bangi nnyo naye nga ne president newasimbula nti agenda waneeno ffe tubasuubire tetujja lekeraawo tujja sigala ku mulamwa paka nga tufinye kyetwagala bino byonna bajja bikola buli dictator wabanga agenda gwa bwatyo wabeera so eno embeera mugisuubire okubeerawo paka kana akaseera ke tulimu ka Museveni atandise kulaga gundi sayinizi zonna nti agenda kuggwa kubanga embeera emuliko saazi n'eno obuzito bungi buli wamu embeera emukosa so twongera okwasabira ddala mwe temuggwamu maanyi ekyetaagisa ffe zanya paati yo nga oli eyo mbu bali mu kutuleetera poliisi mbw'obodda tubika ebifaananyi bye simanyi bamuyita hoza obodda tulaba omwepande hoza yesimbye ku bannayuganda nze ekyasinze okuneewuunyisa kiri kimu kyokka ekkomera lye baatusibiddemu katwala abalwadde mu ddwaliro saza lya Kabaka nkiddamu ekyasinze okuneewuunyisa bwe baatututte mu prison gye bagamba nti prison ye Masaka saza lya Kabaka ebizimbe bibiri bye bawamba ne baatusibiddemu lyabadde saza lya Kabaka lye baatusibiramu naye nga tuli bagumu nga bwe mukiwulira era baganda baffe be babuzizzaawo kuba basi twaze nazo bbiri emu neyawukana negenda ewalala naffe ne batuvuga ne batutwala ewalala ababadde basinga okuba obubi ennyo nga ne batuteeka ku kkooti naye ng'essaza lya Kabaka nalyo lyawambibwa bannaye bwe mubadde mukimanyi balifuula prisoni eryo lye babadde batusibiddemu nga beewutaaza mbu batutte mu kalantiini mbu tulina covid bagenze tutestinga baleese abasawo baabwe nga batukebera mbu covid nga temuli mulwadde n'omu nga tewali asukka 35 kweyongera waggulu kitegeeza twabadde tetulina mulwadde era tebazzeemu tukebera yadde okutukebera bye ebya covid byabadde batugamba naye nga kyanneewuunyisiza nnyo ne Kabaka naye mubambe essaza lye baaliwamba lye baafuula prisoni abakatwegattako embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page banange kyolina kyoba oyamba tulenga baganda affe bantu bagulira engoye ate n'okubatwala mu ddwaliro tugenda kufuna edduuka lye tugendako bafuneyo ku bugoye kuba nebatwalira mu ddwaliro muzina engoye zonna embeera mbi nnyo so tugendagenda n'engoye endala wali mu ddwaliro ate so batuuka wali nga banaabyeko bakyuseekoko ku ngoye kuba n'okunaaba baleka tebannanaabako kuba naaba atudde mu lugoye bannaye amazzi eri gabadde tegabeerako amazzi go gabadde tegabeerako nga tetunaabirako ddala baganda bange singa tubeyambulira muyinza olaba ebiri munda tetubalimba ate ng'ekirimu abaana abasinga mukomera baana baffe baana ba people power Museveni awo asa abantu Elizabeth Barugahale thank you so much bonna betusanzeeyo fube tubadde tufuna obudde ne twogerako nabo ng'akugamba nze bankwata nyina ambuleera nze bankwata nyina bifaananyi bya Kyagulanyi nga gy'emisango gye baba basibako abasajja bali eri temulimu ayina nti nabba mbuzi nze bansanga ntimba Kyagulanyi ne bankwata ayambadde uniform ya yero naye nga gwe musango gwe bamuggulako batuwulire oba omusango oba Kyagulanyi okumutimba guba musango abaana bali eyo balaajana ekyo ambuleera nakutimba posta za Kyagulanyi byo bye bali mu bakwatira nze bankubanga nga baŋŋamba nti katukukube kuba tukulaba nnyo ku security oyinza otya obeera ku security nga tomanyi Bobby Yanga oyinza otya obeera ku security nga tomanyi Eddie Mutwe tubuulire Eddie Mutwe oba otubuulire ne Mark Bwali kati kolanga nako ne baŋŋamba gwe biviiribwe tugenda bisikambule basika enviiri ezimu zaakutuka ezimu za bitundutundu nga bansikambule n'obwakutuka abasajja balinga 8 bali ku muwalo ne batugamba twavulire mu mayinja ne twavula amaviivi gonna mafu okitegeera baŋŋambye embaale ekiri embaale beetaaga beirofi abali embaale baagala beirofi 1.6 abali embaale baŋŋambye babeetaaza beirofi wa 1.6
siri ekigenda Embale kiri kitya mu kituweeka abali ku live endala kubanze sikimanyi bangambye abali Embale bamaze okubeeyimirira babeetaaza bail fee wa 1.6 ge mawulire genfuna wano abali Embale tibeetaaga bail fee wa 1.6 is it true mwabali Embale mumbulire oba bali ku live endala ngeweereza ebiri Embale you can confirm to me oba kyekyo kyennyini kye bali mu kugamba naye nga mu kiseera kino tuli mukola ka contribution akabaganda baffe bano mbatwale mbajjanjabe mmwe abasondedde bail fees kiseera kino twetaaga okubeera nga tubajjanjaba mu ngeri emu oba mu ngeri endala twetaaga okubeera nga tubajjanjaba mu ngeri emu oba mu ngeri endala nolwekyo kyolina kyosindika ate tulabe nga abaana baffe tusobola okubeera nga tubajjanjabisa ekyokubiri kyetwetaaga yenteekateeka gye tuliko ey'okulaba nga abaganda baffe bano bafuna yatisi ku ngoye naye nga abasajja ab'amagye ne poliisi n'abalamuzi na biki NUP bagifudde business Abdul King ongambye Embale beetaaga milioni 2 okuyimbula abaana Nuhaira Christine ongambye beetaaga 1.6 is it true ti Embale babeetaaza ssente ezo zonna ate nga batono Katonda wange laba ssente ze babasaba zonna mwe babasabya 2 kati bano babeetaaza 2 kwegamba obubbi obw'ekika ekyawaggulu amazima ga Katonda obubbi obw'ekika ekyawaggulu ssente zonna gwe Masaka batubyeko milioni 20 enguudo mbi otambulako nga ffe abatambulira ku pulezidenti nogendako mu byalo eyo enguudo mbi sente bazigula mu tiya gaasi na kulimbalimba basirikale ebigambo byabalimba ne bajja ne bakuba bannayuganda basooke balabe ne bankuba spray Mr. Abdent spray bankuba spray olabawo omulaba bamukuba sipule nonno muwala ne banegwe nga batulugunya gwe ne badda ne mukati ne beogoma ono muwala bamukuba sipule ndoza mugirengera drone number bagisalako ne bagisprayinga yonna badda ne mu face ne bakola webax ne bakufuuyira Mr. Update twatuuka ku prison nga tuyina ebiwundu ne batandika tusoma buli mulwadde ajje afune obujjanjabi kumpaka ne tugenda ne tusalawo tugende tufune obujjanjabi naye kyatugwako we twatuuka okutujjanjaba abasajja batuwa panado omuntu gwe bakuba ensigo ne zizimba bamuwa panado omuntu gwe bakuba ensigo ne zizimba bamuwa panado omuntu gwe bakuba omutwe nga yeetaaga kusikaninga era bamuwa panado buli kimu si byakulimba ebimu nazze nabyo bannayuganda wedda nerabidde ebimu nazze nabyo bibino ebidagala byabadde batuwa mu prison bibino byabadde batwitingisa omutwe omulwadde nga balina gutunga butunzi bibino si byakulimba nazze nabyo nabibyeyo ebino byabadde batuwa bino ebiweke ebinene bineeno byabadde batuwa nga bw'ojimira booti kamunguluza kwatirawo kuba batolidde ebino byabadde batuwa bannange ekigenda mu maaso kati kigenda Wamala Haiketon thank you so much ekigenda mu maaso kati Mbumbale babasabye milioni 2 abali kuno nga mugoberera ekiri Embale bakasondawo ssente mmeka tulabe nabo bwe tuyinza okubayamba abaganda bafaabo tulabe nga nabo bateebwa Mbale babasabye milioni 2 abaana baffe okubata bogattako 2 ge bakatubbako za 22 kwega batufudde business bogattako n'abeerira nabo bavuddeyo nabo basasudde ssente nyingi kwega buli mwezi gavumenti ekama mu NUP miliyoni eziwera 50 nga gavumenti ezibye bubbi mu NUP nze mbadde mbazenga 5 naye nga ate bang'ente ezo na ntono baŋŋambye nti ezo na ntono nolwekyo embeera bwetyo bweri abali ku the Update online page embeera si nnungi abazungu babawa ssente naye nga beerabidde nti bannayuganda abali wabweru n'abali mu nsi n'abali mu nsi ez'enjawulo be beetaaga kyenyi kino nekirala bw'oba osobola okuyamba ne kuba Embale tewali mutawaana n'abantu baffe ab'Embale nabo tubayambe kemuweereza twawulizeeko n'ab'Embale nekirala Kyagulanyi talina kyatuwa aba batukuba nga batubuuza Kyagulanyi kyatuwa abasasula kuba abasajja bankubanga bambuza Kyagulanyi abasasula ssente mmeka Kyagulanyi talina kyatuwa Kyagulanyi tatuyita naye tetulina mirimu tebola batubeera ne Kyagulanyi agenda otukolera bye twagala
ensonga omuganda wange gyayogeddeko ntuufu nnyo munnange oba abantu bafuna bufunyi mutima mubi nze nkyewuunya nokyewuunya nkyewuunya nokyewuunya bafuna bufunyi mitima mubi gavumenti eno ey'eggwanga Uganda yadde eyagala tuusa ku baana ba pulezidenti baffe obulabe pulezidenti waffe kyeyakoze abaana n'agamba nti mu ngeri emu bendala kabasooke bakole ki baveewo asooka abajjewo kati ekyo ab'ennugu kyabalumye bannange nze nange Ssegirinya bwe nalabye nga nange gavumenti siri safe kyenakoze Nagirinya namuweereza kaddugala bintu byawukana nze nange Nagirinya namuweereza kaddugala naawe ali kuno bw'obanga omwana wo nawe yagala musindika genda wali ku mawingo baasi muteke ku baasi omusindika ekyenjojo abala mumusindika kaddugala mumusindika Masaka kubambu mbusuubi alinnya ate ennyonyi Kampala alinnya ate ennyonyi abaffe kwegamba ng'olaba ebintu omuntu ebimuluma si binene nnyo fitina nze mune nange Nagirinya kyenakoze nga mukuba ku kiguddewo ogundi nga mukuba ku mawingo baasi ng'emutwala kubanga nga Ssegirinya wensobola nolwekyo bwobanga gw'okwatiddwa ennugu nga naawe ababa oyagala bataasa bakube mawingo baasi bateke ku tuleera bateke ku ttata ebatwale baŋambye ab'Embale bawezezaawo emitwalo 75 baŋambye ab'Embale bawezezaawo emitwalo 75 nagenza okulaba bonna abanyiiga Ashibag teeka abaana bo kabangali teeka abaana bo ku ttata ebatwala ekyenjojo ebatwala ekyenjojo nolwekyo omuntu n'olutunulira omuntu nga talina kyagamba gwanga kati bimuluma Ashibag ayagala kukomawo era buli gwolaba nga apostinga ku baana ba pulezidenti nga yabajjeewo ekyo manya nti oyo omu ku babadde mu lukwe olwagala okubeera nga bawamba abaana ba pulezidenti ekyo tukimanyi mwadde mwagala kikola nolwekyo abali ku the appreson page embeera bwetyo bweri bano baganda baffe basibe bavudde mu kkomera ate n'Embale beetaaga obuyambi bwaffe bange tayimu edduka asobola okuyamba ku Mbale mugiyambe Mbale nkakasa waliyo simu eriyo enamba gye babawadde mugitekeko akasente ey'Embale ne bw'osindikira no nga kyeza Embale era mbanzi basindikira butereevu naye Embale nkakasa balina essimu gye babateereddewo bambi mugiweerezeeko akasente tulabe nga baganda baffe abo tebagenda muki tebagenda mu kkomera babe nga basobola okubeera nga babata obadde okyalina kyoyogera kati nkibagamba nga 14 ow'omutima omunafu era mu Kampala ow'omutima omunafu tobeera mu bibuga wakwatira mu kalulu leero tubadde tujja ku leediyo ne mpulira nga bakyusiza amateeka omanyi tubadde tetumalina information yonna ngenza owulira leero nga tukomawo e Kampala amateeka ng'egamba nti bagenda teekawo etteeka nga omala okulonda tolina kubeerawo kalulu omala okulonda n'ovaawo ekyo byabakizibwa nakuba kifaananyi byabakama tukizibwa nakuba kifaananyi Bulenda Uganda masiki zantuukako dda era nzina ne wano mu mmotoka ne baganda baffe bano ngenda zibawaako giri kiveere kye kya gwini Bulenda Buganda yatuwa masiki ezo Bulenda Uganda masiki zantuukako kanzikulage nako sumululaawo Bulenda Uganda amanye nti Mr. Update musajja mwesimbu ezo masiki zantuuseeko ewiiki emu emabega Bulenda Uganda masiki zizino ozirengera ne bano baganda baffe Bulenda Uganda masiki ozirabye okakasa nti munnange ebintu bya Mr. Update bya accountability yasindise masiki zennyini Bulenda Uganda kati adda mbuuza Mr. Update zatuuse bambi thank you so much Bulenda Uganda masiki zizino weziri wano era ndi nazo mwambaleeko kuba ali mu ddwaliro wetugenda bayinza obbasaba masiki so embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page kyoyina kyoyamba baganda baffe tubafunire engoye bagenda wali ku shopping bafuneyoko ku ngoye mu ngeri emu oba mu ngeri endala bafuneyo ku ngoye ate mbatwale mu ddwaliro because tosobola batwalira mu ngoye zino ze balimu balinga abali obwereere mbabuulira mazima balinga abali obwereere Bulenda Uganda masiki ozirabye Bulenda Uganda munnange masiki zizo ezo kyalo yazitugulidde nanga Ssegirinya ziwa abantu abagenda okulonda akaluka president bagende nga bataddeko mu masiki naye ne bano baganda bange ate badde bazeetaagako nenga Bulenda Uganda webale nnyo webalire ddala masiki zatuuse thank you so much banyumye dda ezo masiki yazimpeereza bambi zatuuse teyina kyegamba temulina masiki temulina kino byonna byonna tugenda bikola tugondera amateeka bakole ensobi bazanyire mu kalulu kino kebatusaddemu kati naffe twagala kwesasuza kuba ebyaddala we tulemererwa okujjako endala zizeeyi wali emabega Bulenda Uganda ndowooza ebintu obirabye ebintu bwe bimpeebwa munna ebikola ekyo kyennyini Mr.
Bulinda Uganda nge that's good Mr. Update thank you accountability ogirabye bwente bwenkola n'abasonda ez'okujjayo bana abasibe era accountability Mr. Update era nenzituusa nensasula era receipt nzirina zonna bonna n'abawambiddwa bonna twabasasulira n'omulamuzi yeewuunyiza lwaki tetuli bweru eggulu omulamuzi yeewuunyiza lwaki tetuli bweru n'ayita ne osi waawo n'amugamba nga 11 amagala zizo polisi gundi ko babateredde ez'omulamuzi neyange eyino mweri bibyo empapula by'omulamuzi bibyo empapula by'omulamuzi bino bye biraga nti bakwadde kotibe naye babituwanga 5 abasajja ne balekera ne bagaana otujjayo ne bakalubira ddala nga bagala tusigaza paka kati so kati gonagona abamu tulina famire kati nze abaana abange bankubira esimu before nga twakalinya mmere okugenda ekanangala ne bagamba abaana balwadde ne bagamba ku ky'abaana kansooka eki ekya president kuba olwedde embeera ku security ye bibyo empapula bye babateereddeko noza mubirengera otibeyiro ziizo kwegamba mu kino kyekiraga nti bakutadde baana baffe babano babatadde gano nno maanyi gamwe maanyi ga people power gano ago maanyi g'abaana baba buli eyasonze zezino sente ne sente zizo kweziri Mr. Update zonna sente yazituusizza ne sente zizo kweziri zezino empapula ze batuwadde Jessica Muwanguzi thank you so much eyange ngenda giwalaga nga nvuddemu wano kuba singa bejijjayo nga paka eno business centre ino gikomya koti bino ebitongole bya gavumenti byafuuka business kubanga wotukotekera ku muntu mbu omusango gwatakoze ate nomayo n'omumusasuza mmotoka ye mala inciting violence ngenda street Kasaga nja kubulira nti parking awo ng'ali mu mmotoka ye gwe n'okola effujjo n'ogezaako teekawo embeera mu ngeri yonna olabe omulamuzi abalamuzi ba Uganda okumanya tebali feya omusibe omulaba talina nviri ku mutwe alina ebiwundu naye era n'osigala ng'okyamusalira omusango asasule ne sente ekifo ky'okumugamba bamutwale mu ddwaliro naye ng'omugamba ate asasule emitwalo 20 asasule emitwalo 10 asasule emitwalo 5 nga oli mulamuzi basinze munnaye mu kooti basobole okukola kati Kasaga bawerekereko balonde engoye mwanyina ze bawerekereko tetugenda gendera ku live mu ngoye abantu bajja laba wetuli mugende mulonde engoye baganda bange buli omuzi asobodde then tukole payment ngena kukacharginga kawamala genda okulonda engoye awo Mr. Update live kanje tunuzeemu kawamala genda okufuna ku ngoye baganda baffe kabamale ogenda okufuna ku ngoye bagenze kugula ngoye kati mugende bafune engoye kabagende bamala okufuna ku ngoye Mr. Update nze ate bwe nnaavaamu bajja baseera ngaye mubimanyi bwe nnaavaamu bajja kubaseera olabajja kutandika okuŋŋamba Mr. Update goze kakati olugoye olubadde olw'emitwalo 2 baŋŋambe 5 kangene balindeko wali bagenze ku shopping ebyo byebiruma abayaaye ebyo byebiruma abayaaye bagenze ku shopping bamala okufuna engoye ate tubatwale mu ddwaliro mu ngeri y'emu bendala banaffe bali bubi ono omuwala n'ekyokwambala bambi tayina bagenze ku ngoye bamala okufuna engoye batwale mu ddwaliro ndabyo batwala mu ddwaliro nga bonna bali bwereere nga tekikola tebali mu mbeera nnungi basooke bafuneyo ku ngoye bamala okufuna ku ngoye Mr. Update batwale mu ddwaliro bamala okusuuka ate Mr. Update nja batwala ku KFC okwekulisa ekkomera ery'e Masaka awo nja batwalako mu KFC mumanyi eyo nkola yange so embeera bwete bweri abali ku the updates online page waliwo ngambye Mr. Update connect me with that sister please. I wanna help. I have already sent our phone money to Bashiri Kazibwe. Kale Bakazibwe Bashiri ngenda mukubirako bobanga omuweereza omuwala bamugulire esimu ndabye ogambye omuweerezaayo obuyambi obuwadde Aji Kazibwe Bashiri Mbazira. Kale Aji Kazibwe Bashiri Mbazira ngenda kubeera nga mukoonako okumanya nti mu ngeri emu oba endala embeera etambula. So kyekyo ekiriwo abali ku the updates online page. Olange Mr. Update bajja leka naawe Mr. Update omanyi we bali olowooza lwaki nze sigendeddeeko ku live
bintu byonna tugamba nti katika bagule wali bakole shopping bamala okukola shopping yaabwe then ate tweyongereyo nze nsigadde wano mbataddeko tiimu egende bakolere shopping balonde obugoye obulungi then bali ababbye engoye balumwe era gwe omusirikale ali e Masaka oba gwe mukyala w'omusirikale bawo bwaba yakomyewo n'akapala akalungi bwaba yagomyewo n'akagatta akalungi bwaba yakomyewo ne bulawuzi ennungi lindako okumwebaza engoye ezo ayinza okuba nga yazibbye ku baana baffe bano be babadde bakwata bawo ayinza okuba yazze ne kalegingi akalungi ayinza okuba nga yazze ne kasikati akalungi kakundisho akalungi kabulawuzi akalungi ekyo kimanye tannalugulako olwo olugoye ezo engoye bazibbye ku baana baffe ne babaleka nga bali bwereere n'olwekyo gwe omusirikale tojaguza tibawo yakulowoozezzaako tokigeza gwe muko omusirikale n'ojaguza banange mwami wange we bali kundowoozaako n'oleetera kalegingi kana akakabi nedda yakajje ku baana baffe be baakwata mukibami wange we bali kundowoozaako maama n'ondeetera akaleega kana akalungi ne maama akaleega konga katono ate nga nze gundi zange ennene omanya alina gwe yakajjeeko tannakagula kubanga ayinza okaleeta kati yeekazaawo omusirikale n'agamba nne bebi njagadde nkuleetere fiitingi bw'alaba tekatuuka ng'agamba nedda anti njagadde nkuleetere ka fiitingi kumbe yeekaza bwekaza ebintu yabibbye ku baana baffe aba NUP gabbi sajja abo babbi lwekyo Mr. Update wentuuka awo nyungira ne ku ddoboozi babbi abaana baffe bambi mubalabye nga bakaaba balajana bali mu mbeera mbi can you imagine balajana bali mu mbeera mbi obakola ku ya 82 eno mulyo tekuli babbi n'olwekyo gwe mukyala w'omusirikale baawo tajjanga gamba bebi nkulowoozezzaako munange kano ka bulawuzi okalaba munange nkulowoozezzaako mugambe nedda Mr. Update atugambye mwabbye ku basibe ebintu byondeetedde era beera be alert gwe mukyala w'omusirikale ow'e Masaka bawo bwaleeta olugoye lwekkanye kubanga abaana ffe bababbyeko engoye zaabwe bwaleeta agagatonga kalungi olaba okambala okasonsakamu ekigere tekiyingira mugambe naye mwami ebbanga lyemmaze naawe kyogaa tomanyi sayizi ya kigere ekyange kimu bugambe kyogaa mwami tomanyi sayizi ya kigere ekyange ajja kwekazaawo kyogaa mukyala tekatuuse omanya babijje ku baana baffe bye babawambyeko n'olwekyo embeera bwetyo bweri abali ku the Update online page baana baffe tugezaako kati okulanga tubafunira engoye endala ate bwe tubala tubatwale mu ddwaliro bafune medical treatment because tebali mu mbeera nnungi so yembeera eriwo abali ku the Update online page ngenda sooka nveeko ku live nja kudda naye nga simanyi mwandibadde muweereza ssente z'eddwaliro ssente z'engoye tugenda bakolera shopping mugenda girabako wano tugwiridde ddala wano mu dduuka eritunda engoye ennungi tugenda kulumya abayaaye tubagulire engoye bambi bakyuseeko bambale ku ngoye endala bwe bamala mbatwale wali mu ddwaliro babajjanjabe bwe bamala okubajjanjaba ate Mr. Update nja batwalako mu KFC bongere okweyagala mu ngeri emu oba mu ngeri endala so yembeera eriwo abali ku the Updates online page ekyasibya abaana abo kuwagira Robert Kyagulanyi Center kyobula nange babadde bankwata naye nga babebazizza nnyo olwa beyiro fee gye mwabasondedde mwebale nnyo mwebalire ddala Mr. Update ni ono Jessica Muwanguzi Jessica Muwanguzi sindika kuno Jessica Muwanguzi ayagala tuwaayo ku buyambi bw'abaana baffe abo Jessica Muwanguzi enamba yiyo Jessica Muwanguzi enamba yiyo 336402 osobola okubeera nga obuyambi bwo obusindika kweyo enamba Jessica Muwanguzi enamba yiyo njikutaagingiddewo my sister Jessica Muwanguzi eyokubiri zikyukagana mu bukyukaganyi so twagala okulanga abaana baffe tubayamba bambi tebali mu mbeera nnungi tulabe nga bambi basobola okubeera happy fe NUP we tukola ate Mr. Update no ministry mwe mwaginkwasa eya disaster preparedness naye nga edi mutwe Nubian Lee bali makindye
era enkyange nagenda mbalambuleko enkyange na Makindye abasirikale be Makindye bambulire omuntu gwe baata ate muddamu mutya ne mumukwata enkyanja gendako Makindye nkoyo okwetirira Mr. Update manyi ba opponent bange bakolaganye ne police nti Segirinya mumukwate mumulemesa akalulu. That is their intention. Ba opponents bange bonna atenga mwalabye Mr. Update twakedde kujjayo munya twakedde kujjayo munya muganda waffe police patrol 95 gwe yamenya okugulu mwalengedde nga munya naye tumujjanjabye asuuse. So leero nakeddemu ebyo ate kati bwe nvuddeyo Mr. Update nemba nga ate kwatagane bana abaana baffe abayimbuddwa. Nolwekyo embeera bwete bweri abali ku the updates online page nga tugezaako okulanga tuyamba abaana baffe. Nja kudda Mr. Update mwebale nnyo mwebalire ddala.